Emiranga n'ebiwoobe bibutukidde abatuuze b'Elungujja Zone 8 mu ggombolola y'e Lubaga omulambo gwa Derek Ssejjibwa bwe guleeteddwa mu maka g'abazadde be. Ssejjibwa w'emyaka 17 abadde muyizi ku ssomero li Continental Whiteland College e Lungujja mu siniya ey'okutaano. Ono yakubiddwa esasi akawungeezi k'eggulo oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi. Abaana babadde wali ku pool ku community nga bazannya ne babayoola ne banne ne babateeka mu mmotoka eno yakazibwako drone. Abatuuze batubuulidde ebyabaddewo nga abavubuka bano basatu bakwatibwa. Ne mubuuza omusajja omwana akoze ekyono, omwana nga addaliko nawandika akoze eki, kyavaddamu n'aŋŋamba nti omwana bwabanga sigo tunoonya tugenda muntu naye wabanga gwe tunoonya tugenda mutwala. Drone yabadde tennayimirira emmundu ne zifuluma nga 10. Omusajja yabuuse puulu eri esooka paka wano awabadde Derek ne bakwata Derek ne batandika omukuba emmundu okumukuba ebigalo okumufumita emmundu ene efulumira essasi. Gatudi Namatovu mama wa Ssejjibwa atubuulidde nti akawungeezi k'eggulo yagenze ku poliisi e Nateete abasirikale ne bamutegeeza nga fayiro bwe yaggaddwawo. Kati yabadde akomawo anoonye bazadde banne bagende banoonye abaana baabwe gye babatutte yagenze okuwulira nti ate mutabani we bamukubye amasasi agaamusse. Nenjija wenakomye wani nga sijja genda waka agende negate ne bazadde banne kuba abaana babadde basatu tulabe ekigenda mu maaso. Nade nakatuuka wenti onvumuko mba mutadde ne mugamba ssebo nze maama wa Derek ki ekigenda mu maaso nti Derek bamukubye amasasi afiiriddewo. Abamu ku bakulembeze n'abatuuze bavumiridde ekya poliisi okuba omuntu waabwe amasasi. Tetuwuliranga nako yadde nti yawanudde ffene w'omuntu oba nti yabbya kacupa ka soda. Tekiwulikikangako. Tosobola kukwata muntu g'osanze ne bw'aba mubbi kasita oba ng'okyamuteebereza n'otuuka ng'omukwata nga ayina kye wamusanze nakyo. Oyo omwana tukuze ffe tuli batuuze ba ku kyalo, omwana tumulabidde ebbanga, oyo omwana abadde musirise ng'omwana tayogera. Tukoye poliisi okujja mu kitundu kyaffe okuyoola abaana baffe emisana. Tutuuseko ku ssomero li Continental Whiteland College omuvubuka gy'abadde asomera. Abakulu baalyo ne bataagala kulabikira ku kamera zaffe wabula ne bategeeza ng'ono omuvubuka bw'atabadde na buzibu bwonna nga wabadde asomera okuva mu siniya esooka. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesijire ategeezezza ng'omuvubuka ono bwe yakwatiddwa ku misango gy'obubbi. Okukwatibwa kw'ono omwami kyaddiridde poliisi okutandika okunoonyereza ku bulumbaganyi obwaliwo ng'ennaku z'omwezi 12 ku apartment emu esangibwa mu Sendawula zone mu Lungujja wano e Kampala. Era nga kigambibwa okusinziira ku balumizibwa oba ababbibwa n'asikaali yali akuumawo nti abazigguwa baali bawerako nga 10 nga balina ebiso. Ono okubwa amasasi kigambibwa yabadde agezaako kutoloka ku poliisi. Emmotoka olwabadde okupaakinga ku poliisi bamuggyemu ne munne Mark ye agambibwa okuba nti nno yayagadde okuteekako kakokola tondeka nyuma. Abasirikale ababadde ku gate gye tuyita kotagad omu ku bo yajjeyo emmundu ye n'amukuba essasi ku mukono mu mbeera ey'okumuziyiza okutoloka. Emmundu yakubye essasi etwaliddwa ng'ekizibiti n'omusirikale yakoze ekikolwa eky'okukuba essasi naye aggiddwako statement. Wetuviiriddeyo nga batuuze bakyali mu kiyongobero olw'okufiirwa omuntu waabwe. Tewali ssomero limpisizza bubi